Mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo omwami ambuuzizza wano ekibuuzo n'aŋŋamba nti alina omukyala naye buli basisinkana mu nsonga y'ekikulu tamukkiriza kubeera ng'amuli emimwa oba tukiyita omunywegera emimwa. Abuuza nti lwaki omukyala oyo gwe nnina tanzikiriza kubeera nga muli emimwa. N'oŋŋamba nti tonywa mwenge, tonywa sigala, naye mukazi wo takukkiriza kubeera ng'omunywegera ku mimwa, takukkiriza kubeera ng'omuli emimwa. Ebiseera ebisinga abakyala bo mwebali ng'ekyamazima omukyala nga tajja kukkiriza kumulya mimwa. Kyekyo abakyala bo mwebali. Ebiseera ebisinga omukyala asobola okwennyonnyala n'aba nga tajja kukkiriza kubeera ng'omuli emimwa naddala nga muli mu kikolwa. Awo babeeramu omukyala oyo abeera akwennyonnyala. Kiki ky'olina okubeera ng'okola gwe omwami abuuzizza ekibuuzo kino? Omukyala oyo abeere nga ggwamu akako okubeera ng'akwennyonnyala. Omukyala asobola okubeera ng'alina omwami naye ng'omwebakako ng'ekyamazima tajja kulaga kwagala okwo okutuufu naddala nga muli mu buliri. Kuba jjukira omukyala abeera akwagala, omubiri gwe gwonna agukuwa nga w'oyagala w'okwata, w'oyagala w'omunywegera. N'olwekyo ebiseera ebisinga omukyala abeera akwagala, abeera akwemalirayo yenna, omubiri gwe agukuwa n'okwata buli w'oyagala n'onuuna buli w'oyagala. Naye buli w'olaba omukyala nga ebitundu ebimu eby'omubiri tayagala bikuwa, ebiseera ebisinga kimanye nti oyo omukyala abeera akwennyonnyala. N'olwekyo gwe omwami obeera osaanye okwekebera. Ebiseera ebisinga osobola okubeera ng'owunya akamwa, ekirala ng'akulaba ng'oli mukyafu, ekirala ng'enviiri z'omu nkwawa tozisala, ekirala ng'enviiri z'owansi ku busajja bwo nazo tozisala. Kuba ye omukyala buli w'ateeka omukono n'agukwata mu nkwawa n'awulirayo enviiri nga nnyingi, appetite emubula, ekyagala kifa, abeera ajja kwennyonnyala. Tajja kukkiriza kubeera ng'omuli emimwa kuba amanya nti eyo wabeeredde weewati, kitegeeza n'amannyo togasennya. Kati n'olwekyo kiba kyangu omukyala oyo okugaana okukuwa emimwa. Kyandibadde kirungi gwe omwami obeere nga weefaako, beera muyonjo. Bupaajamu bw'obeera nga obwoza, beera ng'obukyusa buli lunaku. Kati ekintu ekirala beera ng'osennya amannyo. Ekyo nno kikulu nnyo. Buli omu bamugenda okwegatta n'omukyala oyo, nkusaba obeere ng'osennya amannyo. Naye yennyini akulabe nti ogasennya. Naye omu bamugenda kusisinkana misana, tugeze nga azze ewuwo budde bwa misana, nkusaba nga temunnaba kuyingira buliri, gwe omwami sooka osennya amannyo go. Kikole nga naye yennyini akulaba, akimanye nti omuntu agenda okunneebakako asoose kweyonja, asoose kusennya mannyo. Kigenda muleetera okufuna omutima guli okubeera nga takwennyonnyala, abeera ajja kukkiriza okubeera ng'omuli emimwa. Singa onaaba weefuddeko okweyonja amannyo, kikulu nnyo amannyo obeere ng'ogasennya ku makya wamu ne kawungeezi ng'ogenda kwebaka. Bw'obeera ng'oli musajja mufumbo n'obeera nga toli musajja mufumbo, buli lunaku ssennya emirundi 2. Ebiseera ebisinga gwe omwami abakyala abo bamanyi okubeera nga batwennyonnyala olw'enneeyisaayo, olw'enfaananayo n'embeera zo ze weeyisaamu. Omukyala oyo ajja kubeera ng'akwennyonnyala, tajja kukkiriza kubeera ng'omuli emimwa. Bw'obeera owunya akamwa ng'omukyala oyo ke kamulemesa okubeera ng'akuwa emimwa, nkusaba obeere ng'okozesa ku ddagala lino. Gwe omwami eyambuzizza ekibuuzo ekyo alina ekizibu ekyo, kuba waŋŋambye tonywa mwenge, tonywa sigala. Kati nkusaba obeere ng'okozesa ku ddagala lino. Bw'obeera ng'owunya akamwa kagenda kutereera, nkusaba ofune katunkuma. Funa katunkuma obutula obwo obutono, nkusaba obukubire mu blender. Buteeke mu blender, ofune amazzi amafumbe nga gawoze bulungi. Kuba bukatunkuma bukubire mu blender oyiwemu amazzi ago. Omala ogayiwamu, beera ng'osennyesa amazzi ago g'okubidde mu katunkuma oyo, g'oba osennyesa buli lunaku ku makya kawungeezi, ku makya kawungeezi. Ekirala beera ng'onywako. Keera ku makya nywa ku mazzi ago g'okubidde mu katunkuma, ne kawungeezi nywako. Ku makya beera ng'onywako akatundu k'ekikopo, ne kawungeezi beera ng'onywako akatundu k'ekikopo. Bw'omala okusennya ng'onywako, kigenda kukuyamba. Togenda kuddamu kufuna kasu kabi kakuva mu kamwa. Katunkuma oyo mulungi nnyo mu kulongoosa akamwa ako akaba kawunya. Ogenda kwejjanjaba kuviira ddala munda, obeere ng'oterera bulungi nnyo. Buli w'onaaba onywa ku mazzi ago g'okubidde mu katunkuma, nywako ng'ate bw'ogasennyesa,
ebiseera ebisinga ekiremesa omukyala oyo okubeera ng'akuwa emimwa kimanye ky'obeera mukyafu, abeera alina kyakulabako ekitali kirungi, kyandibadde kikulu obeere nga weefaako, kijja kuba kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri kye njagadde okubuulira ggwe omwami abuuzizza ekibuuzo ekyo. Kambaye WhatsApp nnamba yange. WhatsApp nnamba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp nnamba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo kyonna ky'onaaba ombuuzizza. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi, mweraba.